Sipapa bw'aba ng'ayagala ku kituufu ntandika okwogera buli kasasiro we, ntandika okwogera biki byankoledde byakoze ku mutwe gwange, ntandika okwogera ssaddaaka n'abantu baakoze ekikyamu. Nsobola oyimirira mu kkooti kaguli nempa obujulizi kuba obujulizi obusinga mbuyina, ebintu ebisinga mbiyina nabiterekanga biri ku mafulaashi gange, biri mu bantu ab'enjawulo. Mumpulira naye ndabye ng'ali mu kunnyonoona erinnya lyange busimayambu nze nali lubuto Sipapa lw'oyogerako lwali lwa myezi 5 bwe wantwala ne bannaaliza ku malaalo, omusaayi gwe mwannaaliza ku malaalo ne jjajjaawo si lwe lubuto okuvaamu. Kati nkuwulira oli mukyusa statement, okiwulira? Saagala oyogere kintu kya bulimba, njagala oyogere amazima, saagala weekaze olw'okuba nti otya okuswala. Njagala oveeyo abantu obawe information entuufu, abantu obabuulire ekituufu. Togira mbu oli mu kwefuula mbu oli mulungi kubanga toli mulungi. Toli mulungi yadde n'omulundi n'ogumu. Okiwulira? Bonna neonooyogera ani abadde ewuwo, bonna bayise mu kunyigirizibwa okw'enjawulo, bayise mu kubonaabona okw'enjawulo. Nze bye wakolera ku mutwe gwange ne ku mubiri gwange ne ku bulamu bwange olw'essente byonna obimanyi. Okiwulira? Saagala oveeyo otandike mbu shuga yali mukyamu, shuga yakola bw'ati, shuga yakola bw'ati. Saagala oveeyo waayirize ekintu kyonna, wabula njagala obeere wa mazima. Yimirira ku magulu go otandike okwogera buli kimu nga we kyali, kuba we kikulema okukola kati otandise okunnyiiza. Bwe kikulema okukola nja kuvaayo njogere buli kimu, nja kwogera buli kimu oba onzite onzite. Nja kwogera by'obusimuluzo byonna, okiwulira? Nja kwogera buli ssaddaaka gy'okoledde ku mutwe gwange guno okuntuusa ku kino. Ompulira? Ojja kunnyonnyola abantu byonna by'onnyonnyola, naye njagala obannyonnyole mazima. Nga w'ogamba nti ojja kukola buli kisoboka osasule abakyala n'abaami boonoone erinnya lyange. Nze n'erinnya ly'oyonoona liriwa? Erinnya ly'oyonoona liriwa nga kembadde nkolako nzijako? Bizinensi nze ndi mukazi eyeekolera Sipapa. Lwaki tovaayo abantu n'obagamba nti ka bizinensi kange gwe kennyini gwe wakamalawo? Lwaki tovaayo oyogera ekituufu? Lwaki abantu oli mu bakuumira mu nzikiza, weekwekera mu bintu ebitaliiwo by'ozimba obuzimbi? Lwaki ozimba emboozi etaliiwo? Yogera amazima mu bantu, abantu bamanye ekituufu. Kubanga bw'otokyogera Sipapa kati ndayidde eri Katonda eyantonda, si gwe yantonda. I am ready to lose my life, but I'm going to save the people about you. I am going to save the whole Uganda or the whole world, and I'll give out the whole information about you. So stop threatening me. References onna nzirina, byonna byontiisatiisa byonna mbiyina. Abantu abankubira amasimu, abakuba ku simu y'omukyala nnyamba n'okunnyamba njogereko naawe, byonna weebiri. Kati saagala oddemu kwogera kyakisiru kumpaayiriza. Amabanja ge tulina Sipapa, bwe mba nga ndi mukyamu, ntya Katonda nnina omwana ku nsi kuno. Bwe mba nnina kye ŋŋenda okuwaayiriza mu bye ŋŋenda okwogera, Mukama amutwale. Bwe mba nnina kye ŋŋenda okuwaayiriza mu bye nnaayogera byonna, bw'onooba tosazeewo kunvaako, ndayira amazima ga Katonda mu ggulu, Mukama atwale mu nze. Kuba okunzita ko wanzita dda, naye toyagala buulira abantu kituufu. Lwaki obagamba mbu ndi mutamiivu? Ndi mutamiivu eri omutamiivu abeera nga nze. Lwaki owaayiriza musajja gwe? Wali onkutteko mu bbaala, b'okubba bantu bameka b'obadde nabo? Bameka b'obadde nabo n'obasanga mu bbaala? Wali osanzeko brown sugar mu bbaala? Buli kimu obadde saagala oyogere bikyamu. Kino kyo nkulabula, ngenda kuyimuka. Nkaaba lwa bulumi bwange, nkaaba byempiseemu, sinnayogera kibi ku linnya lyo.
naye tontinkuula tandika kuwa abantu kituufu kubanga ekituufu okimanyi nze ne bwonzita ne bwenfa I have no problem with dying naye njagala obeere wa mazima saagala oleetemu mbeera yonna otandike mbu I use English. Let me tell you one thing. This man is tarnishing my name into a very bad thing. I've struggled. I've been through ups and downs. I've suffered. I've cried. I've been locked in the house for the whole... I don't know what to say. But just know I've been traumatized. I've been in a life that I can't explain to anyone. Not even my mother. Not even anyone. And he's telling the world that I have a mother. Do I have a mother? My mother died when I was 2 months. I was raised with the woman. The woman who raised me also died. He's telling the world that he cared about me. He took me all over, doing everything, every good thing for me. But I'm telling you from the bottom of my heart, if I am lying, the God is the only person who can judge me. There is no one who can force me to reveal the truth. But if at all he goes on talking shit, making my name dirty, like blackmailing me, I swear upon to the God, I am going to reveal to the world who the real person you are. I will tell the world who you are. I will save the world from you. Don't try to tempt me, because you know I can tell. You know I can tell and give the information telling each and everything about you. I can take them everywhere you took me. Even your the ones have been my co-wives don't know there. You know that I know each and everything about you because I've been moving with you, doing everything with you, doing each and everything with you. Taking me to your every person who you deal with. And some of them are dead. So don't try me. Don't try me. I am just tired of your cramps. I am just tired of your shit. Pay the debts we have. I'm a hotel giver to banja. I'm a hotel giver to banja. Amabanja ge batubanja, mayumba ge tuvuddemu nga batubanja. Bonna abasinga batubanja. Okiwulira, nze togenda kundeka mu nnaku. Togenda kundeka nga nze agenda osasula amabanja over the things I didn't do. That bloody sacrifice money, eat that money alone. But I need you to pay each and